nekirala okimanyi nalabidde ddala omuntu agenda okuddako musumba oba olabye mwogere nanti we mwogera bagera kumpisamu eggaali naye abantu bennyini waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko muno jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. nkweyanziza omulungi ekyokumidde ku Yugi Now TV kwaniriza olunaku olwaleero wabula nkwebaza gowe nawe naagenda maaso n'okulaba stories zaffe eziri ku channel kuno kwennyini ate na subscribing bangi bambi mujja mwebale tuwagira naye ate abalala balaba bulabi ne batuleka bambi tusaba mu subscribing ofune amawulire ne stories ezifanaganako mbwe ziti olunaku olwaleero komyewo ne Musumba Kanga abadde atwekweseeko kankujjukize nze Stone M katusimbule Musumba obadde weekweseewa wallahi kutuyagala mbuze ko tubulizo agantandikire je mbadde nekwese obadde weekwese soko babuzeeko abatulaba ku Yugi Now TV njagala kubebaza nti mwebale nnyo kimukola ky'amaanyi nnyo abantu bakwagala era olwakuba kati mu bitwala mu ng'omuzannyo si muzannyo kati tomanyi kikyokola okujja okunkyaza oba okubeera nti abantu bano bagenda wulira ekigambo kya Katonda ate nandize no anti kati mwaba banamawulire muri ku side bbiri content ekibolaba kati gojja kusanga ng'ombuuza nnyo ebyonoonese kati nga kati ng'oyinza okwagala nkubuulire omanyi leero nalabye ekintu ekyenjawulo olaba kansooke nkubuuza ekibuuzo olowooza Uganda esobola okufugibwa omukazi Uganda nga wetuli essaawa zino gwe kankubuuze wama naawe olowooza Uganda esobola okufugibwa omukazi nze nange nkizizze omulabi kakati mu maaso awo tujja kufunayokko omukazi mu maaso ddi mu maaso katono tujja kufunayokko omukazi ate ogamba katono ogamba katono oluvannyuma lwakano akalulu nga kamaze okuggwako nate tuyinza okufunayo omukazi agenda okubeera omu ku bavuganya ennyo omukazi agenda avuganya oba abakazi bazze bavuganyanga anti nkubuulireko kino kankikugambe waliwo omulimi yalima ennimiro ye kati mu kulima ennimiro n'asimbamu amatooke amatooke ne gafuuka bigonja amatooke gafuuka bigonja yasimba gonja asimba amatooke kati gano agali amasajja gali alowooza okuvaamu enkota ennene ne gatuuka ne gafuuka gonja kati mu kufuuka gonja kati anoonya ayinza okuyimirira okufuna ettooke nga tamulaba kati ate gano amakazi go galimuko ku mbala lwakuba ante obuzibu gweoyogera nga Yesu oyogerera mu ngero anti ebintu biri bibiri waneno mwalina mukwano gwammwe tebamutwala mu kkomera na katakyaliyo Musumba soko buuze kuba tulaba okay abalungi abatulaba njagala babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nze Pastor Kango Enjuga Abdieri Believers on the Local Ministries gye tusinziire Matuga era tukusaba ojjeyo tusabeko ffenna tubeeko n'ebigambo bitwogerako ko byetubusobola okwogeramuko omanyi tuwanene ku online osobola okundaba naye osobola otafuna message ntuufu kiki kituufu ekiri ku ddala ku bulamu bw'omuntu ojja kulaba bikwata ku ggwanga n'ebirala naye ate oba oze ku ground osobola okubaako n'enjawulo nnyinene nnyo gy'okola kati obadde weekweseewo abantu baadde batukubira amasimu bakunoonya simu wali wazijjako era simu yange ibaddengako bwetyo nga giwomozaamu ng'era nga bwentyo nga njijjako nga ngiteekako ekisookera ddala mbadde mugonvugonvu ekyokubiri bw'oba ng'oyagala okuwuliriza eggulu kyeryogera olina okweyawulamu nga lulwe twakusanga eri kati mwansanga eri naye naikulo no era mbadde nyina gye nalya kava
Lero jwa kati nategeera ndi nomulina bakigatto mazima twakunoonyeza n'otubula eno ng'abantu batussa amasimu awo bakwagala mbawanjawulo mukaawo mba neekweseemuko mu ngeri y'enjawulo leero weekwese bulungi waliwo obubaka bwe njala tutandike nabo wagambye nti waliwo emyoyo egitambulira mu bisolo njagala ekyo tusooke tukizeeko tugenda kyogerako oluvannyuma naye njagala essaawa zino tusooke tutalikemukko mu Uganda wane waffe omanyi kati buli omu eriiso limu 226 tulina omwezi gwomu campaign zitandike eziri official twagala gamba omukulembeze nti congratulations anti yamaze okunominate bamunominatinze naye kibi empapula zabaddeyo za muntu omu abalala baadde baze okubanominatinga ne bazibamma oba yayiseewo bulambalamba simanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe ekyolaba kakati ekyo maze okumwebazaako mukwano gwo nze nabagamba ekintu kimu siina saidi era nze aliko era n'awangula akalulu yekyaliyo kale waliwo awangula naye lwakuba bambi siina ngegye ncelebratinga naye kati awangula nze gwe ngenda naye lwaki kubanga oba tukkize oba tugaane ensi eyina okugenda mu maaso niwankubadde nga aliwo ekiba kikyuseemu so nze awangula yenna okugwensanyukirako kati yagenze yamaliriza okutya empapula zenne azizzayo lwa 6 nakirabyeko katono then tugenda kudda ku kinyusi maaso awo omanyi awo nedda kati yagwalaba byomwe mbadde ngenda kubuuza ku bagundi abo kituufu ba kibiina oba abaliwa abo abayisizaamu eggaali mu kibuga kati ate tuli mu kwogera ku byabufuzi ffe tuli mu kwogerako omwami byolaba mu ggwanga byendaba mu ggwanga ebyaddala nze nabagamba buli omu azannya lwakuba luli bwemwa mujjukira twakomamu okkubo olw'ensonga ezimu naye nagaa nti buli omu azannya ebyo byewali otegeeza ebyo buli omu bye nali ntegeeza nti ojja kulaba omusajja ajja ayambala redi naye nga tabangako wa nuupu nga tabangako wa redi kati oli ayambala yero nga tabangako wa yero kati ebyo byewali otegeeza bitandise olaba anti ekyo kibayita ddata egeemu kati ate nno nkubuulira ki eno gundi yaffe efunye challenge eno Uganda yaffe efunye challenge nti ojja kusanga omuntu nga zze olw'okubanga alowooza ayinza oyitirawo ku nuupu oba ku NRM ajja afune kati NRM naye ate nga sijagwa kati ekyo kintu kireese nnyo amakoona mangi kati abo kugamba bannabyabufuzi bo ako bakakozesa okwongera okuzannyira mu bantu kati nze we nali mukomera mabega kaabo nasangangayo abantu abaali bakozesebwa mu ngeri ez'enjawulo mukomera ngaani abakozesa ng'ebibiina ebyo ebyenjawulo bibakozesa ekibiina kisobola okujja ne kipangisa omuntu butereevu okuva mu kkomera nze kambabuulire ate kukigenda mu maaso buli kimu okimanyi waliwo ebintu ebigenda okuva ku social media bigenda kukosa nnyo eggwanga bigenda kuvaako ku social media naye nga biva ku luuyi lw'abakulembeze bigenda kuvaako biti bagenda bisiimulayo bagenda bijjayo oba bagenda biteekayo waliwo ebigambo ebigenda okwogerwa bigenda byogera ate nga byatandika dda mu mawulire kati era bigenda kusituka nnyo ku mulundi guno nnyo mu kino ekiseera kyetugendamu naye nga bigenda kukosa eggwanga era twagala okusaba nti singa kiba kikukwata kuba ng'osobola okubaako nekyokola bannange omanyi nze nagamba olumu waliwo yambuuza nti no ddala abasumba bagamba nti bali ebisiyaga babirya oba tebabirya ne mbagamba ekigambo kimu nze mu kyalo gye nakulira ansa gye nabaddamu yeeno naga nti ku kyalo gye nakulira bwe bakupointinga nga muntu nti musezi wabwe esaagendangayo nkijjukira ekyo kakati ebiseera ebisinga obungi waliwo ebigambo ebyo gye byogera gye biva ng'abantu balina ensonga lwaki babyogera batugamba nti ensonga eva kubeera nti nno bahakinga abanene
mu government naye ate nga bali be bagamba nti bahakinga be bakulembera okuhakinga omanyi mpozi ng'oŋŋamba nti no mwalemwa naye obanga tongamba nti mwalemwa tebasobola kuhakinga. Kati nze nsobola okujja n'enkozesa channel yeeyo ng'okyagirina mu buyinza ng'okyagisobola ogifuga era weolaba nga nze nengikozesa giggalewo manya togisobola gamba bakubako bubbi wano simu nofuba nokolaki nofuna email nokyusa biri nobisiba line nozisiba ate olwo nga oli nomulekera obuyinza ku line ekituukawo ekintu ekyo mu kaseera kano ketugendamu mugenda kiraba kigenda fuuka obuzibu ennyo eri eggwanga abantu bagenda kubba ebintu by'abantu nedda kirabika tobitegedde bye tubadde twogerako anti ogerera mu ngero kati abatulaba abo babitegedde musobola okomentingaawo omuwandiikamu erinnya eryo ku comment section awo tetumanya nti notulina betutambula nabo nsumba n'obukodyo bwe sina obukodyo bwange naye bayibuli ega nti abalungamizibwa omwoyo wa Katonda abo baana ba Katonda bayirawo abali kuno ku channel nga temunaba kulokoka temunakkiriza Yesu Kristo mukkirize Yesu Kristo mulokoke mujje tukungaaneko ffenna ffe waffe tufuna ebintu bibiri Katonda gwe tusinza ayogera Katonda gwe tusinza akola Katonda ayogera ate akola n'olw'ensonga eyo nti wona abaana ebibuuzo byeweebuuza nga bingi ansa yaabyo eri mu bulokole mujje tubeere nga tugabanako ffenna mu linnya erya Yesu. Kakati nga nkugambye nti no kana akaluti kagenda beera kangu kagenda tandikira mu social media eyo kati nkenyo ate era twagala okusabako abantu abalala kubanga bino byendaba ebigenda okukosa eggwanga social media egenda tukosa tebajjeeko intaneti kola ekyo kyolaba ekisaanidde okukolebwa anti era noba tolina kyokoze bo bajja jjijjako nga luli era n'ebyo biyise ate si wano wokka mu Afirika yonna akalulu ekatuuka nga intaneti evaako ate ogamba nti bigenda va ku social media anti kati olaba nga tuvudde mu byobwa Katonda tuddemu kembabiga ku Gaddafi bwembeera mujjukira bulungi nnyo abalungi abatuwuliriza Gaddafi ensonga ze zatandikira ku social media musajja atutunyunya musajja atuyisa bubi ekyavaamu mwakiraba bajjukira bulungi 2011 yali 2011 siyajjukira nnyo ndabika nali muto manyi tulina engeri tukayanira emyaka nze nenswiti ati wange yagamba tupozingireko 24 nze ate buli lunaku alaba buli mwaka oguyitako nkuza omulala nti wayi kati tuli mu 3 kati kiyina engeri ekimukola obubi itaatiwo yagisala dda abakazi mwagala nnyo sala emyaka akati ekintu ekyo ku social media mubakulembeze kigenda tukosa ate ne bantu ba bulijjo kigenda tukosa mwe mukimanye nti akalulu kano eno oba kino ebintu ebiseera bitugendamu bitunuuliddwa sitaani abitunuulidde nabagamba nti omukulembeze okujja ajja n'amagombe malamba omukulembeze era nebagamba nti waliwo fedda wetwabeererangawo nga batugamba nti waliwo omukulembeze omwe yeefuula pusi kankubuulira ebintu byalinga bya ddala lwakuba nti abantu abalaba mu mibiri tebasobola kubitegeera ate abantu abavaayo ne babyogera mu nsi y'omubiri kati nga nze nti omusajja oyo afaanana bw'ati ne bw'ati atuuka ne yeefuula bw'ati ne bw'ati kituufu yeefuula nga kapa beefuula gwe tomala gafuuka mukulembeze nga tokoze eki nga tolina gy'oyise anti oli yagamba nti olutalo lwonna ekisooka okufa mu lutalo mazima amazima bagakweka kati tumanyi kituufu kikyalingayo kati naye ng'ebyaddala biri nti omuntu okuyimirira okwesimbawo oba okuwangula akalulu olina oba ng'oyimiridde mu ngeri ey'enjawulo etali ya bulijjo esinga kubalala jjukira nze nabagamba nti teri mukulembeze ajja nga si wa New World Order oba nga si wa Illuminati. Illuminati si yakajja omusajja nga yajja dda sebo Illuminati yajja dda lwakuba nti n'ekyo kigambo okujja okutinka okwogerwako wanene waffe Uganda ate wukyakajja ate naweera sibbanga dde era naweera kyajja dda kubanga lwakuba nti ffe tukiganda wazaamu sitaani asigala sitaani
kati omukulembeze ono okujja bayina gye basooka okufuna amaanyi abakulembeze kyekivula bajawulira nti gundi yefudde bwati gundi abbi akalulu tabaddeeyo naye ng'ate akalulu bakakuttemu kati ye mwennyini si yagenda nabba naye ng'ate mwoyo agenda nabba nkutegedde kati olaba wetubeera nga tuli mu nsi y'emyoyo by the way abantu bangi nnyo ababeera awantu nobeera awantu ng'owulira mu butuufu waliwo omuntu waliwo olaba ensi y'omwoyo eri gundi nnyo abamu bawulira n'ababayita osobola owulira ng'omuntu akuyita olaba omuntu ng'okyuka nga waliwo ataliwo abantu bangi abeefuula ababeera mu gundi abeefuula invisible ng'asobola okukola ekintu kyonna kyonna kyayagala okukola oba beevaamu nga wewatugamba anti kyekyo kyengezaako okwogera nti omuntu asobola okwenfuula invisible n'owulira nga eddoboozi likuyita ate ng'eddoboozi eyo teririiyo kati olaba olwaleero njagala kusomesa ku myoyo egitambulira mu bisolo emyoyo egitambulira mu bisolo era lesoni yaffe wegenda okutandikira nga tugenda kubeera twogera ku myoyo egitambulira mu bisolo ng'ogoloota ebisolo ng'embwa empologoma embizzi black panther yan kisolo kyekyo eno kita kyeyo gundi eyo eba ng'empologoma ng'engo naye nga yo ya black ebyo we bityo togimanyi okay tulina kita leopard ebyo bibiri sitera byawula kita ne leopard kakati ebintu ebyekika bwe kityo ngenda kubeera nga njogera ku nte n'ente mweri n'embuzi ebisolo byonna oba ebisolo ebirundibwa ewaka ase birundibwa waka kubanga kati engo n'empologoma byo tebirundibwa waka ngenda kubeera nga njogera ku bintu ebyo naye nga sinaba kubyogerako njala tusooke tudde wano eno njagala kuteekateeka bannayuganda baganda bange abalungi abampuliriza njagala kubasaba mwenna buli omu waali akwate amavivi gasabire eggwanga mukimanyi tugenda mu kaseera akazibu naye tukeeteekateekere ensi egula mirambo ng'omulambo si gugwo ng'ogugwo tegulimu nga temulimu gwa muganda wo temulimu gwa taata wo na maama wo n'olw'ensonga eyo njagala kusaba nti dda ku mavivi osabire eggwanga dda ku mavivi osabire abakulembeze bano buli mukulembeze buli muntu eyeesimbyeyo bamusabire olaba leero lwaki Katonda yandaze ebintu ebyo holiday yange eyo nalina okuvaayoko maybe nenjogerako wabadde weekwese wembadde mpumuliddemu nenjogerako ku bintu bino eno naye olaba twogereko ku mukulu Benihini omusajja yatukyalidde oyo musumba munno musumba munnange naye nze lwakuba simulabangako simumanyi yoko mu nsi y'omwoyo mulaba olaba ki mu nsi y'omwoyo ku musumba waffe oyagala mugamba kikyogezaako okwagala okumanya kuye anti ogambye nti omulabira eri tuyinza okuba ffe tulaba mulabe gwe ng'olina ekyakyomulabako omanyi kyoba tukukyaza bayibuli etuwa amagezi naye gatokomangako oyo afukibwako amafuta kati nze ne wanaakola ekibi tekinkwatako sinzira mutuma wabula abantu mwenna bayibuli egamba tubalabira ku bikolwa byabwe gwe olabanga nga mu njiri gyayogedde waliwo ekikosezza omanya waliwo omukulu omu ojja noonyako ku gundi y'omukulu oyogera ku tyuta y'omukulu ku Twitter ey'omukulu X eyoyo omukulu kati deni cameraman ajja kuyambako kubagulaika tobitegeera oba screen shotingireyo ko screen shot bwe bigambo byasembiyo okwogera ate mukulu ki ono gwe tuliko oba omukulu oli ajja mukubulira yaya mutegedde kati bona amala okujjayo obuntu obwo olabe ebigambo byawandiise nga wandika ku Benihini wabadde biwulirako ninga yabirabira kakati yagambye nti yasabanga ye yagenda n'ayimira n'agamba Katonda
bwa Benihini tukusaba otuyambe sebo akantu ako kateeramu kubanga tekiba kirungi kwogera ku bakulu naye kati awo yaba yeeyogeredde ebigambo ebyo nti yagenda n'amugamba nti Katonda Benihini nkusaba onnyambe Simera Kiwalaata kati ate we yamala okimugamba ekyo Katonda Benihini n'anyiiga ndowooza yamumeza Kiwalaata ku saketi we shwi Dindako n'agamba olw'ensonga eyo omukulu oyo byasabira tabitegeera bulungi ate yasabidde taata we ne maama we anti ayinza okubeera nga kimu kakati kanti kankubuulyeko ekyama kino kubanga yalengedde oyo yennyini omanyi kubanga yalengedde ki kubanga yalengedde eryagala okubeera ettooke kati awo wetudde mabega ndowooza n'ogatta ku bigambo byenatandise okwogerako ojja kufuna ansa tugende mu maaso kati yali ani waliwo omukulu mu bayibuli wano eno bamuyita Jona yadduka okubeerawo kwa Katonda kati we yatuuka Sitaani yagamba Yona n'amugamba genda weekweku okuva mu kubeerawo kwa Katonda Yona n'adduka n'agenda ewala ennyo gy'alowooza nti aba yeekwese n'okubeerawo kwa Katonda waliwo omukulu yateekateeka y'obusika mu luzungu babuyita batya obusika mmanyi musika busika ekiraamo bakiyita batya wiiru obusika yo batubuyite pusha tubuyita batya kubanga obusika bakuyita batya okusikira omuntu obusika okusika omuguwa okusika ekintu eyo pulling kati awo kitulese mu comment section mukawandiikewo tuyige amu naye ekigambo kinene nnyo kakati waliwo omuntu yali yateekateekebwa okola omulimu ogwo naye byaddala ensa n'omukulu emubuze kati mu kumubula waliwo ekigambo ekyakoneddwako mu njiri eyo mu njiri eno ey'omukulu ng'alina baasabira ate gwe yasabidde okubeera omuyitirimufu kati sayidi eno nekitabeera kirungi kati mutabeera kirungi ne wavaayo ebigambo ebyenjawulo nkufuna abatulabo bamugoberera so ffe twagala bagamba bugambi nti natandise bagamba ekigambo nti naye omukazi asobola okufuga eggwanga nange nenkibuuza omulabi waffe atuwuliriza atulaba era naye ansa tasobola omukazi asobola naye Uganda yaffe yayonoonekamu kubanga abakazi balina ideas ennungi kituufu naye Uganda yaffe yayonoonekamu bambi temuba nakutya temuba nakutya tuweereze tukole ki buli makole paati ye nabagamba nti pasenti zigenda lizirinnya bwe twogerera zikyali duro tukyali emwemu draw naye nga we twogerera essaawa yonna waliwo agenda okusingako munne era buli of course asinga munne gwe tugenda naye era ffe gwe tugenda naye era ffe tumulinze tudde wano eno ku channel yaffe eno tumuyozaayoze tumugambe tuli ku saidi ye so baganda bange abampuliriza nyina ebigambo bingi bye nalyagadde okwogerako naye siri seefu bano abakulu wano tebateerawo security oli mu dduka so ekyo wiki bwe kigenda okubeera tumaze okiyisaako naye mbadde nkusaba nti okubeera seefu bulungi funayokko genda oscreenshotinge tubiteekewo mubiteekewo nyenyini wembadde njogerera nene ebigambo byeganye emboozi eyo mugiteekemu bulungi tujja bikuteerawo so kakati oyo omukulu tubadde tukyalenyumya ku mukulu Benihini omusajja w'amaanyi waliwo ekyawandiikibwa kibeerako mu linnya erya Yesu
oli kisajja Katonda ekyawandiikibwa kiri mu Bassekabaka agamba ati kangendeyo ngenda tuuka bonze nkikusomere. Okay. Jesus. Ekyawandiikibwa kiri mu Bassekabaka. Katonda yagenda n'anoonya gwatuma n'abula. Mu Bassekabaka mu bantu kati wabula abantu ne bagamba Katonda n'agamba ntumyani nga tamulaba. Wemala kugaa nti ntumyani nga tamulaba waliwo omuzimu ne kugamba ssebo tumanze nzuuno. Abantu tebaliko Katonda okukutuma akebeera wano ku mutima gwo n'alaba oba olina capacity etwala message ye kati kwolwo yanoonya gwatuma nga tamulaba bona nga bavuddeko dda nga bavuddeko dda n'atuma omuzimu. Omuzimu ne gumugamba nzaaliwo mukama wange tumanze n'amutuma n'atuma omuzimu ne gutwala message gyegwalina ogituma ne gugituusa bulungi ne bannange. Waliwo omulala omu yambuuziza eyaŋŋambye musumba amayembe gano kirabika si mabi konze amayembe gatya gengenda n'okubeera nga mbatemaatemera mu nsi y'emyoyo waneno watwogera ku bisolo n'aŋŋamba si mabi gatya ganaga kuba abantu emboko amayembe g'omusabo. Konze si mabi gatya nagamba munange mbadde nkebera wano eno mu kyawandiikibwa kino ekya Zabbuli 75:10 ekyawandiikibwa ekyo nekyogera bulungi nnyo ne kigamba nti na buli amayembe amabi galizikirira ndigazikiriza naye amayembe amalungi ndigagulumiza. Kati nga ye kyategeeza kyeki nti amabi gazikirira malungi. Kakati interpretation y'ekintu ebiseera ebisinga obungi abantu abamu baleka ennyiriri zino ezisooka ne basoma ennyiriri endala ezeri wansi ezitali ntuufu. So baganda bange njagala kubasaba nti please mwebereremu. Amayembe amabi bagazikiriza getuli nago ku nsi ge malungi kati lwaki gakuba abantu emboobo abantu ba Katonda. Tewali mu mayembe matuufu. Ekituufu sitaani asigala sitaani. Ekyo kyali kirowoozo kya muntu. Nze ndabagamba ffe mu bulokole oba mu Bayibuli muno mulimu ebintu abantu byakozesa okulwanyisa. Olumunzi omukyalo omu yansindikira message okuva kuno ku online n'aŋŋamba Sumba Kango nti lwoyogera ondabikira bulungi nuuka mulungi nnyo era lwakuba nkimanyi nti wawasa naye koli nti wawasa ndiye omuntu oyo yasooka n'ampanga ku ssente oyo yennyini yasooka n'ampanga ku ssente yali mu Amerika asooka n'ansimbangayo miliyoni nga 2-3 miliyoni nange nno nafuka mukwano gwange kubanga ebyaddala munnanga akasente tukeetaaga kituufu era nawe tulaba obanga yali yagadde okwaka Omusumba Kango akasente bambimpaako kubanga tukeetaaga kekakola data ono gwe mulaba gamba naffe tukeetaaga n'abakulu baneno tukeetaagira ddala kati omuntu akuwa kasente nafuka mukwano gwange temala okufuka mukwano gwange mba ndi awo ogambye yava kuno online nga mu Amerika naŋŋamba mbadde njagala mbadde ndowooza nti olaba otya wembeera munno eno mu Amerika nga bambi buli wojjako mu Amerika eno obeerako nange nga mukyala wo muneseeri kasa yali Uganda konze byawandiikibwa bigamba ki ekyo bikyogerako nti netubeera nga tunyumya ate nga saagala mumenya mutima omanyi omuntu omwanirizanga n'endowooza ye nga bw'ali era nze ndabanye abantu wanene abadda mu comment section n'avuma bw'olabanga mu message y'omuntu avumye omanya ye yalina akaki entegeera entono
entegeera entono bakuyisaamu eggaayo otera balaba nzimbeera mu comment section ate era n'abanjagala bangira mwe bali ate abasinga abo tebakomentinga na commentinga wabula bangubira bukobiza essimu direct waliwo n'abalaba ne babeera ate bo mukama n'abasinkana era ne bajja waneno ku kyaki abalala ne twogerera nabo ku ssimu ebigambo ebyenjawulo ne tubasabirako ku ssimu era obulamu bwabwe ne bukyuka kati ono omunyoomerezi ye n'asigala awo omuntu yena nawe omulaba nga yavuluga buvuluzi nga buli kigambo ekyogerwa nayo kiba kyamagezi akivuluga ng'ate yeefuula omugezi ye yababulako kati ono omuntu yatuuka akaseera n'aŋŋamba ne Musumba konze wange nga nnyina kyenjagala konze kiki ne mugana naye okyampita Musumba nti enkyakuyita Musumba konze okyampita Musumba nti enkyakuyita Musumba ne mugana naye ebigambo byeyogera nga byawukana n'okubeera nti ndi Musumba ndi Musumbawo badde nkusaba oyiga ebigambo ebirungi nampa ekyawandiikibwa ekyabakolinso omanyi mulimu ekyawandiikibwa ekigamba nti mumaŋŋananga naga kati nyina munaye kyenkusaba salyagadde ogane obalaba sitaani wakola ebintu bye ate sitaani ye muntu kyekintu ekyenjawulo nabagambako lumu nembaga nti sitaani matiriyo ya ggulu sitaani yakolebwa mu ggulu era yakkabusi okuva mu ggulu teyazaalibwa wano ku nsi tebamubumba bubumbi mu nfuufu awo nyinza okubuuliza ekibuuzo lwaki Katonda omusajja we yamulemerera ate n'amutuweereza omusajja we yamulemerera ye yamukola kati yalowooza nti ffe tusolomwenga eno ensi bayibuli egamba nti amanyi ebingi alibuuzibwa bingi n'oyo amanyi ebitono era alibuuzibwa bitono kati eno ensi erina emisingi gyayo nga gyonna gya Mukama yakira ku nkya n'ateesa nti ensi eno ebeerewo nga bwetyo nga bwogiraba era mu Genesis kati nze njagala omumbuuliza ekibuuzo lwaki Mukama watusindikira kasitaani tokibuuza nze kubanga nange ndi mwana wa muntu kati lulingamaliriza yamulemerera musajja we naye ate ffe twamukola kyamutuweereza ate atandika otukema biki ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso anti kati nabagambako ko lumu nali mbanyonnyola ku reason why ensonga lwaki twatondebwa nembagamba nti ffe tuli lusuku lwa Katonda era buli lujjo alukoola okulukoola kiki okujjamu keera n'atugabirira n'atuwa ebyokunywa ebyokulya n'ebyokwebakako n'atuwa obukuumi obulamu bwaffe ne beera safe naye essaawa yonna omuntu alabirira olusuku aba alusuubiramu ettooka eddungi kituufu ettooka eddungi kyeki kwe kumusinza kwe kukola obulungi n'okumusinza kati ebyo byatatusanzeemu kati olusuku najja nanonamu amatooke nga amatooke sigambala so twalibadde tusaba buli muntu yena awuliriza kyana eno manya ekigendererwa kyo Katonda lwaki yakutonda lwaki okyali ku nsi kolayoko bulungi lwaki oli yafudde olaba nze waneno ku ministries olwokuba ntuweereza Katonda ate nga Katonda ayogera nnyo tekitegeeza nti no twamalayo nnyo mu bintu by'ensimbi tulina bingi byetwetaaga olumu ne data tulwawo okugenda online okubaweereza olwokuba ntuba tulina obwetaavu bw'ebintu ebyenjawulo nga transport n'ebirala ne tusigala tuweereza Mukama amiina mwebale ate era tetwakoma ku ekyo abaana baffe betuyamba obamanyi abali aba home yaffe ya Rock Foundation era ku Rock Foundation by the way tuyita abantu mwenna gwe ng'oli eyo ng'onjagala nnyo Musumba Kango oyagala nnyo Katonda wali yagadde ssente zo zigabaneko n'omuntu olina ssente noonyeza okola business ziganye omanyi Musumba Foundation erina website tetulina website tonakola website tugyetaaga naye website mugikole nga gwali yagadde okutukwatirako osobola okujja n'oweererayo omwana omu babiri ffe tuweerera bbeeyi nnene tuweerera $15,000 oyinza oga nti buli taamu Musumba abaana bo bato nze ng'omanja abaana bange bakyali bato gwe tulina abasoma essomero erya waggulu basoma P6 abaana bato we bato bonna bato nali manyi basajja bakulu abosangayo abakulu bagadian okujjako nange njagala genda kusoma bwe uli obutoye nange njagala genda kusoma njagala kuddayo kusoma kati awo mpozi ngoyagala kuweerera nze oba oyagala weerera mukulu oyagala soma ki nyenda soma waayi lwaki oyagala kunsunga anti ogenda soma ki nyenda soma Luzungu
ogenda soma bino ebyabakulu natuli watugamba tosomanga. Naye kati natuse nenkyagala njagala nsome nga tekukyemnyina. Okay. Kakati maliriza nga bagamba bwe nti timwe namwe nabalina ebibuuzo ku Benny Hinn. Tukyali ku musajja waffe. Nabawadde example nyingi. Era okutuuka wano ntuuseyo nga nziramu answers ebibuuzo ebyo. Bannaye bansindikidde message. Nanga naye this man nga tategeere. Ayi naffe tubadde tukunoonya. Nga era mumwagala kumanya ku kintu ekyo. Nga twagala kati nembawa example nga 3 namba. Mukama akozesa omulungi n'omubi. Kyekivula bewuwe enkuba etonnyayo. Newo mubi newo mulogo netonnyayo. Mukama akolanga bwayagala singa ffe kwetwagala. Kati nze sirina ansayo gwe nawe nalaba nti oba musajja mubi wasi mulungi kubanga kugambye yakozesaako n'omuzimu. Yakozesaako kakati mwe okukozesa mu ngeri ki? Muleke kutunuulira muntu nga ye. Omusumba gukozesa mu ngeri ki? Inagutuma okubaako n'obaka bwe gutwala. Kati muleke tunuulire muntu ng'omuntu. Wabula mutunuulire Katonda gw'ayina na kiki abagamba. Kubanga ekyenamuwulidde namwagaddeko saabiwulidde bulungi naye kyemanyira teyayogeddeko nti tayo omuntu kubanga singa yakyogedde Museveni teyali mukkiriza fuluma. Kitegeeza obaka bonna yawadde bubaka bulungi. Katugende n'ekyo. Tetumutunuulira muntu mutunuulire Katonda. Nebiki byakola nebigambo byayoge Katonda kikyasobola. Omanyi naffe ng'abasumba mututeeka ku panic. Sometimes waliwo abantu abakubirako n'agamba musumba nze njagala munnange ondaguleko ndabe ndaba nkwegayiridde naye ate nga wekuba nga sikwagala kwa Katonda sisobola kukulaba. Nze pasa kangu siryawo ntino gwe weyagalira nga nze nkulagulirawo. Sebo Katonda amala kumpa kisa. Era abantu bangi nnyo kati ate kusesala bokka sibe njagala ate nze nyiragwe natadde ku social media ne mugaa kati ndaba. Era agenda okuvaako bonna buli omu ajja buzi. Siwulinako gw'omu gwe njagala naye bonna mbaagala lwaki? Kuba Bayibuli etukuutira okwagalana. Ekiragiro kya Katonda kya Kristo Yesu ekisaasinga okubeera ekinene. Love each other. Twagalanenga. So njagala kubasaba baganda bange bampuliriza nti bw'ojja mu kanisa tuula wansi sirika ate olaba lwaki abantu babawa n'obunabbi ne mugamba bwabulimba. Kati gwonkubira nga otandika kwererejja kati psychological abantu bano abayaaye banabbi b'obulimba ajjasinziramu ebyo akugamba ebyayagala okugamba awo osobola okuggyako sente zagenda okuggyako zonna. Naye gwe jangu kola bwoti jangu tuula mu kanisa sirika wabula buli wobeera mu kanisa ngamba Mukama kama nange nkusaba onsisinkaneko. Nanti abantu abamba ati omuntu najja Sunday 2 nalaba nga tomufuddeeko ate wano kulowa ku feesi tumanyi nze si weeweta bantu. Toba weeweta nze omuntu wajja ku kyaki okusaba tunuulira Katonda akuleese nze tontunuulira nze I'm nothing osobola okunkuba oluyina engwe eri mu butuuti kubanga ndi muntu buntu ne nyina gwenkongojja nyina gwenkolera oyo Katonda nanyini ggulu n'ensi. Ayina amaanyi okureviewinga byoyagala byonna okulaba n'abibikkula. Ayagala asobola okugabirira okusinga nze omwana w'omuntu. N'olw'ensonga eyo nze mbawa amagezi bulijjo nti obeera oze ku kyaki tunuulira Katonda. Kati waliwo omwami omu yanyiizizza nanyiizeko ze nga ndi musumba sina kunyiiga naye namwewuunyizza kubanga sina nanyiize singa siseka naye yanewuunyisizza yajjako Sunday 2 ku kanisa wano. Kati ku lunaku olwo olw'Esande tuba tuvudde mu service bwe tuti kwennyini gyasembayo okujja ng'amala bambi nga jja wano mu office nanga musumba Kango oyinayo obubaka bonna ng'ayagala omulabe nga ndaba muntu nga gwe nkulaba wano eno. Kati weyavaawo n'agenda kulo nagenda mu ddwaliro nengenda nensinkana omulwadde omu mu ddwaliro okumulabako n'okumusabirako n'okusabirako abalwadde mu ddwaliro Mulago Kawempe. Nali ngenze kulaba mulwadde omu ku mukwano gwange nene nga akansabireko n'abalala. Nali musabira n'angamba omuntu ono bwati ne bwati ne bwati ayita mu kino nekino nekola bwoti ne bwoti. Ani agamba nga Katonda yangamba nga ndi mukusabira balwadde ate eri Kawempe. Kati we yangamba bwatyo
ninga wajja ku Sunday nga mugamba nfunye answer je ngeno mugamba bane nanonya Sunday je ko tamula bani yadde ku samula ni symbiosis mulabi amanyi gamugwamu kakati obango oyagala ku bintu bya mangu yitako musabo eno tebigenda kubaayo okubiriza abagende musabo bagendeyo ndakyo bakubiriza bagende musabo anti kati nze eno iwa mukama katonda no gwempereza agenda kola bwatyo tagenda kola ku pesi ya mwana wa muntu kati genda musabo obyetikeko ko bone munga pasta kango woli bilato eterezo de ononye katonda omulabe ngato kaddi no kufanga onatera okufa omanyi kubulire olaba stani devil is a liar sitani mulimba sitani olumu twagera netufuna akadagala omusajja nga bamunyigidde sani nyigidde naye omwami we bambi abadde atambula lugendo wala era obeera olaba gundi eno nyina obubakabo bigi eno ng'ogiraba obeera mukono nyina obubakabo abadde ava mukono najja ematoga ye tulina n'abava ejjinja buli sande tulina wona abavudde Bungereza n'abava e Dubai service etandika saa meka kubanga sawa satu ez'okumakya kyoyagala kikuseeza naye wali omukono kumpi waliwo abasaba ejjinja naye nga service agisanga bulungi nnyo nga bo mukama ebaviirayo abantu nga baagadde katonda baagadde katonda ate waliwo n'abantu bakoye amakyaki agababuzaabuza n'abeera omu n'asaba nga talina nkyukakyuka naye lwakuba kati ate abamu ku bo balina omuliro mungi balina omuliro mungi abamanyi wajja eno byampankuwe ebintu biterererawo kyekifo olaba ate abasumba abamu bambi bakikozesa ate okubeera nga babeera balina obwetaavu bwabwe bamuyisaawo nga bo so njagala okubasaba nti gweobeera osazeewo okutambula ne Believers on the Local Ministries linnyamuko ku kyowakati oga nti mukama yaviirayo Pastor Kango nange nviiraayo obeere nga wewaayo bwewe ng'omuntu omanyi kati kino kankikubulire kati nga gwe abazimbyeko ku channel eno ya YouTube kati kirabika mwasooka ne muzimbayo akawalala ne kagaana okukola ne muzimba akalala kati ogenda ozimba yemu neyekwata omulundi gumu n'obwakabaka bwa Katonda bwe buba buli lunaku ogezaako kituufu ne bigaana basooka nga ate ekyo Katonda kyayagala okulaba nga bigaanye mu bulamu bwo naye era n'osigala ng'ogezaako so si kussa mukono waliwo omukyala ali mu gurupu yange ya Believers on the Local Ministries gurupu ki ku WhatsApp group bambi naye amaze ebbanga nga mbuuza ebintu bingi naye kimanyi ndabye buli kimu kyonna kyonna nga tuli wano eno mu ddakiika zino naye kanzireyo muwe ansa ye ebyo Katonda byakola omanyi nagamba akatikitiki kamu osobola okutambula ensi yonna n'ogimalako mukatikitiki kamu ak'ensi y'omwoyo ak'obuli wano eno mu nsi y'omwoyo oba otambudde emyaka nga miyitirivu nnyo olabye obunnabbi kwoyo omuntu era nkakasa nti ngenda kuddayo nziremu obubaka bwe mbumuwe buli private oba wantu sharingidde tesobola sharinga by the way tuba n'obubaka nga nyina omuntu na bitwogeddeko byonna bisigala nga byakyama omanyi ebbiri gompa ebbiri ati nze Pastor Kango ogenda kumpa bbiri zinkolera eki kubanga lwaki mukama nze ampadde abantu bayirawe mukama n'abawa omukisa mukama ampadde abantu ate n'abantu n'abawa omukisa ng'omuntu ajja kukwatayo obukadde obutaano abukuwe nga teyesise ate oyagala nnyingi ate mbadde ngamba okumpa ku byama anti kati gwa oba obiguze mu nsi oba obiguze mu nsi awo ab'ensi be basobola okukola ekyo naye bebawakabaka wa Katonda tebagula byama babikulirwa byama kakati tugende naye direct tukyali ku Yugi Now TV tukwebaza omulabi waffe tukyagenda maaso ne Musumba Kango owa Rock nze by the way ku channel yaffe eyitibwa Rock International Ministries Matuga Rock International Ministries Matuga ku YouTube channel gendayo ko subscribing obira ngo agala okulabako ku the service yaffe ebaako live buli lwa Sunday sawa 3 kutandika ne sawa 3 mpaka sawa 7 muba live tuba live ku channel yaffe okwo
kati osobola okuwochinga osobola okubeera nga ojoiningireyo basobola okusabako nammwe osobola okusabako naffe kati kijja kuyambako kitya okulaba katonda wa roko abikola oba tabikola tutuuse omanyi omuntu w'amaanyi ate nga nekweno Yugi Now TV esawa yonna tugenda beeranga live ku Lubiri lwa Sande ekikutte obudde genda kubota abakulu bano bonna bagenda kulokoka nimbi baba musumba ffe tuli balokole mpanguzi mu studio mwenyini tugambe ki kale tugambe ki naye nga bambi twasaba mukoleki mubeere nga mutukyalira kukoyo channel yaffe then njagala tumalirize program eno eriwa eno gye tuliko gye twali tuddiramu twogeramuko ku bintu ebyenjawulo ebikwatagana ku ggwanga Uganda twogereko ku East Africa East Africa bwekataabe kasinje Uganda tuvuddemu tugenze East Africa bwekataabe kasinje eddambe eddene yaliba mu East Africa ikalisinga agamalo gatuwadde lumu nga tukyalimu wali eri kakati wenjogerera lwaki okugeza Uganda erimu amawanga mangi Uganda erimu ki amawanga mangi bano ba mu Uganda bunyankole nimojja okusanga kati bali baba batya kati abantu abava mu nsi abagwira bangi kangamba bagwira lwe lulimi lunategerekeka okay kati ekintu ekikwata ku Nigeria mu Uganda tulinamu aba Nigeria because njogera ku East Africa East Africa erimu amawanga mangi nga amekana nani ogamba ba members ba East Africa balinga 9 twawera dda 9 balinga 9 nali manyi tuli basatu antu bogamba East Africa mbanze ndoza ku member 9 mulimu Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi, Congo, negundi mweri South Sudan, ate Tanzania. Naye mwali. Kitegeeza nti agamawanga ago gali 9. Ne Somalia. Bapulani go muteekako. Ne DRC. Kitegeeza no abo ekibakwatako naffe kiba kitukwatako. Kituufu. N'okugenda ewaabwe bagamba nti oba teweetaga nnyo na passport oba weetaga kasoba n'endaga muntu yo kati ekibakwatako kiba kitukwatako naye tubadde nga tulaba okusinziira ku ssaawa zino eno walimu ebyaddala ndaba omuntu ng'ali ku mugo gwa ntaana gambo ddene terinafa mu mawanga 9 ago g'ogambe omanyi abantu badde bayina ebibuuzo naye tanaba kufa naye nga akyali mukoma watugamba luli Africa ya Europe ne mu America tukyali wano eno lwaleero kati nno nkubuulira ki nyina n'ekirala era kyendi mu kukakasa kyenkakasizza olwaleero okimanyi nti nno luno olutalo lwawedde lwayimiriddemu Iran Israel nokimanyi nekyali waffe yeepanka kimu naye sawa yonna yaddako okulegako kimu agenda kola ate waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu muli